Abakyala bano ng'abaami baabwe basima zaabu mu birombe by'e Busia balaajana olw'omulimu guno ogubafudde ba Ssekibote ekiviiriddeko amaka agawera okusaanawo. Ayinza okuzaala omwana ng'alina obukosefu ku bulamu bwe, ng'ebiseera ebimu omwana takola ki tategeera. Naye ekisinga ennyenye ennyo ku ludda lw'abaami abamaze mu nnyo amaanyi g'ekisajja tebakyalina, era amaka agasinga obungi gali mu kuyumbayumba. Gamba bugambye nti abakazi ebiseera ebimu tubeera twefunyafunya nga tetwagala ku. Bano bagamba nti obuzibu buva ku ddagala lya Mercury okulongoosa zaabu ge baba bamaze okuyiikuula. Kituufu Mercury tumukozesa nnyo mu kukwatisa golodi mu kifo kyaffe wano we tusima golodi wano Etiira. Mercury alina obulabe ku bulamu bwaffe, alina obulabe ku bisolo n'abeera n'obulabe ku bantu. Bwe tuba tuwoleza Mercury ono ne tumuyiwa gye tumuyiye, embuzi bwe zinywa, ente bwe zinywa, nazo ziba zinywa Mercury. Kati ente zino baba basaze ennyama ne bagitunda ku bukyale wawona wetugulira n'afe awo wetuliira ne Mercury. Naye Mercury mu kitundu kyaffe eno ebadde nga esambaaje nnyo eresa obulabe. Aleeta obulwadde bungi, aleeta amaaso obutalaba bulungi, okwerabira mu bwongo, osanga bw'otadde ekintu nga weerabiddewo ne kigenda bwe kityo ng'okibuziza bw'otyo, omuntu okugamba oba n'okugumuka osanga gy'ossa ogugumuse. Kale buzibu, ereeta buzibu mu bwongo, ekuleetera amagumba okuluma, asonga ayingira mu musaayi n'atuula watasaanidde okutuula mu mubiri. Ekyalo Ttiira mu ggombolola y'e Sukuda awali ebinnya okukira empuku za Walumbe, abaayo buli ku makya babukeereza nkokola okubyesogga ekibawadde ensimbi ze bateyagaliddeemu olw'obutaba n'amaka masanyufu. Bukiriniki mu kitundu bukola ebitagambika nanti abasajja mwe baddukira okufuna eddagala basobole okuwaddawaddako mu nsonga z'amaka. Abasajja bagula nnyo power tablet mu clinics wano, zitunda nnyo Etiira wano, zitundira ddala, ziri ku katale era tosobola okuleeta ne zimalawo omwezi gumu nga ziri awo. Bagula ke kabayambako okulaba nti badda mu buntu okubeera abasajja mu maka gaabwe. Abakyala bagamba nti bandibadde be bakola mu birombe bino mu kifo ky'ababba baabwe, kyokka ekyennyamiza abannannyini birombe bino babasosola. Ng'oggyeko ekyokukosa obulamu bwabwe, bano bagamba nti bakolera mu bugubi okuli okukozesa enkumbi, okuziikibwa ettaka n'ebirala, era nga basabye gavumenti kino ekisalira amagezi. N'ettaka lyaffe ngonvu, so it leads nti ebinnya byaffe amazzi bweba tujeema ettaka leero ne tuteeka wali ku bali, enkya ojja kusanga ate nti ettaka liguddewa lizeemu ate ne ligwa ku kinya. Waliyo amayinja okubuukira mu maaso oba okubuukira ku mubiri, ekitundu ky'omubiri kyonna ne kakusalaasala. N'olusi pawudda oyo w'amayinja okuyingira mu mubiri gwo. Twandisabye gavumenti etudduukirire nga ffe n'abasimi ba golodi ba small scale. Atwala poliisi mu kitundu kino Airport area agamba nti kituufu bazze bafuna abantu abafiira mu birombe bino nga kino bali mu kisalira amagezi. In this year we have lost so far 2 people in these pits. So what we are trying now, we want to see how we can completely eliminate it by covering this pit. And those ones which are under exploitation, they should be protected. A person, those people exploiting this area should be able to fence the area, and really so that children and people's livestock shouldn't fall in those pits. Kizza Peter yakusakidde eggule lino, Crackers TV agaleero.